Emitima Baganda jatalela kwa wama nabagele ko mulunje kitalo mwana wanga tenga yasobajo amasogigo kebagamba galingetala abana ba Buganda bato yono mama gutulina nayo mutabi gwajja bweguti omulemba mutabi gwajja bweguti kwatabuka balabesi batendera nagusolo bakojali wawana kulwanyisa fugabi enyo munsiko anti mutawani wakagotaya kulembe aluwenda n'abaana bakintu ne bamwegattako kulwakabaka waabwe yal'omutoddola. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Okay, kale nabagambye ku mukutu twateredde dda ku mukutu nasalawo gamba nti ALLANCRUZ kambaleetera abantu bammwe bonna yakubulako yali yabulirawa mwana wa ssomero yali muyimbi yakubakamu n'agenda abo bonna ku mukutu CRUZ exclusive kwe tuli ALLANCRUZ gemanya nyongero babuuzaako yonna gye muli. And of course, nabagamba sponsor bafa abalungi Maris Bridal Center, Mukisa Research Clinic, ate wamune na Elkago. Onako lero nga bwe nabagambye ndino omukyala kati mukyala naye edda wali yalinga mwana nga bagamba nange omwana oyo w'Ebuddo ekikiwala nga kikola bulungi omwana nga wazina amazina amaganda omwana nga ali mu nnyimba z'Ebuddo nenga mwebuuza omwana oyo yali yabulirawa. Olunaku olwaleero mulina bulungi nnyo Katebe agenda tubuulira akyayimba takyayimba yafuuka maama kati yeebeerera waka akuza miti mito kikyaliko naye ng'olunaku olwaleero the rehearsals ze tusanze wano ku Bat Valley zigenda mu maaso. Abaana ba ab'omwami Paul Saka sa bonna we bali ku kivule kigenda obeera ng'ennaku z'omwezi 11 June wali ku Serena Hotel wetuli kuyingira emitwalo 10 tebe milioni 2 kale lwaki tetuwagira mwami Paul Saka okusinga okujja nga ate mu bulamu oba oli awo ng'avudde mu ndeka bannange omwami oyo bannange ne mwami milioni 5 lwaki temujja ne mumuwagira ng'akyali mulamu ensonga ne zigenda ddala mu maaso. Maama ntusanyusa okukulaba. Ojja kwongera ku ddoboozi yadde tonotono naye ojja ddyongerako tusanyusa okukulaba. Omuwulira bulungi kubanga Mama waffe onayogeza kutya kudoboozi ttono nnyo. Buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo. Erinnya nze Nansamba Flavia Yiga lya mwami. Yiga lya taata. Lya taata. Family name. Okay. Abangi gwe bamanyi Flavia K. Flavia K. Yes. Okay. Twakulaba oba twasemba okulaba obulungi abantu wano babadde bakunsaba abantu ab'enjawulo nga baŋŋamba tuleetere ku mwana oli eyalimba mu luyimba lwa Buddo omulembe omutebi ne ŋŋamba gwe wali okulembera kwaya ebiseera ebyo? Ebiseera ebyo nze nali nkulembera kwaya. Oba gwe twandiise solist. Buddo wayimba ennyimba meka ze wakulemberamu? Ennyimba zaali nnyingi nnyo sinza. Naye kale abantu ze baalabako video? Ze baalabako omulembe omutebi, maaso moogi. Maaso moogi mwoli? Maaso moogi mwendi. Ennyimba nnyingi bazadde mu nnyambe, nkoba za mbogo. Ennyimba zaali nnyingi. Ennyimba zaali nnyingi. Naye ng'ezaasinga okwatika kye mmanyi oli nga baba teyaluwulirako omulembe omutebi ne maaso moogi. Omutebi maaso moogi n'emitima gy'Abaganda. Emitima gy'Abaganda gyatereera. Ezo zayatiikirira nnyo. Era nalabikiramu nnyo. Walabikiramu nnyo. So oli Buddoniani? Ndi Buddoniani. Okay. Ate Sakariani. Okay. So kitegeeza nti bwe bayita ba Obbies and ba Oggies bali ba stonchi. Nze nsooka. Ku layini. Wow. Kwaya wayimba kuva mu class ki? Kuva senior 1.
Kuva senior 1 mpaka senior 6. Wasomera kuyimba Buddo? Si nnyo naye lwakuba nti kye nali nkola nali nkyagala nnyo ng'era nteekamu amaanyi mangi n'okwagala wadde saasomera nnyo ku ssente ezo mukadde wange yatoba nange mu ngeri eyo. Okay, awo wennyini we njagala okubuuliza eddoboozi lyo likyalimu okyayimba oba ligenze? Eddoboozi lyeyongera bweyongera. Sa Flavia ko olimba eddoboozi lyo weeriri. Eddoboozi weeriri? Weeriri. Bwe tugamba nti tuweemu ku nnyimba 3 naye nga buli kamu otutemerako butemezi katono katono, emitima gy'Abaganda, amaaso moji n'omulembe, osobola nga buli kamu otuwaako? Sabula tugende mu maaso. Sooka na maaso moji. Naye ojja kunnyamba osembezeeko wano kuba bali boogera. Gutusinza nnyo Ssaabasajja bw'osanga bwe mufa beelumaluma bamimwa mpewere bwe babaamu mufe gutusingidde ddala. Genda ku omanyi kati otukookoonyaako bukookonya naye oba oyagala osootwongeramuko tandikireko. Obuyinza bwa Ayi Kabaka bwava bwa mutonzi waffe ali genda kaddako. Emitima gy'Abaganda gyatelera gwa wamma n'abagereko mulungi ekitalo mwana wange atenga yasoba jjo amaaso ge bagamba galinga ettaala abaana ba Buganda abato yono ye maama gwe tulina. Sabula genda kaddako omulembe omutebi. Naye omutabi gwajja bwe guti omulembe omutabi gwajja bwe guti gwatebuka abalabe si batendera nagusolooba kujaliwa wano kulwanyisa fugabbi ennyo mu nsiko anti mutabani wa Kaguta yakulembe oluwenda n'abaana ba Kintu ne bamwegattako ku lwa Kabaka waabwe yali omuto ddala. Ne Antifula nkubuulire Antifula eddoboozi weeriri. Maama oyimbye oli maaso moji musota olwo oluyimba terulyerabirwa wakulemberamu. Oli maaso moji musota oli kaweejukira mbazze oli manda gamenye embazzi egamwate ne gagizaawo ye magulu nnyondo yeeguludde neyoyo n'atalinnya mu katebe empala mutaddibwamu Saabalongo takuba mugongo. Wow, ennyimba nno okyazijjukira just lwakuba bakutumayo kavaasi bakutumye masaka ku bigere kavale ne bakutumayo kavaasi. Kati Alan ngenda kukubira omulembe omutebi gwa ddakiika 10 ne seconds nga 5 ku lunaku olw'11. Oluyimba lw'omulembe omutebi lwa ddakiika 10 lwa ddakiika 10 ne seconds ezisoba mu 5 ngenda ddukubira nga ennyimba ezo za myaka ki? Mweba original agundi abagiroba mwazisangayo? Nedda ffe bazituyigiriza ne tuziyiga ne tugenda mu studio ne tuzirecordinga. Budde etegeeza ki bw'oyimba ku nnyimba ezo? What do you remember? Byenzijjukira nti nayagalwa naganja nnyo eri abantu naddala mu biseera ebyo we zaafulumira naganja nnyo eri abantu wadde natuuka ekiseera nembulamuko olw'ensonga ezitali zimu naye nga kyenzijjukira nti nayagalwa nnyo kuba ne bwe nayitanga mu kkubo nga bagamba omwana yoyo oyo wamma yimirira wamma si yeggwe ayimba mu Buddo yenze. Kati ekyo kyensinga okujjukira. Antifula wafuna ku mukisa ogusinkana ku Ssaabasajja Kabaka? Nafuna emikisa egy'enjawulo era ne mukwatako ne mu ngalo. Ebifaananyi obirina ewaka? Ebifaananyi saafuna kuba ebiseera ebyo simu tezaaliwo zino ezikuba ebifaananyi naye nga nsuubira abaali bakuba
waliyo omwami abeereyo mu Bulange yakuba nnyo ebifaananyi bya Ssaabasajja ojja omubuuze oba muteresi mwami mukadde naye atereka nnyo ebifaananyi ateeka kuba abirina wakasinkana Ssaabasajja emirundi emeka bwe wali oyimba nakwatako mu ngalo ng'omuyimbira kuba muyimbirako twamuyimbira emirundi mingi nnyo era gye sisobola kubala kubanga ffe ebiseera ebisinga ebuddo ffe twasookanga okuyitibwa okusooka amasomero amalala oba abayimbi abalala lwa nsonga nti mwami Saaka yayiiza nnyo Ssaabasajja ennyimba ezimusuuta kati nga ffe tusooka era emirundi siyinza kugamba nti gumu oba ebiri oba 10 mingi ddala. What happened? All of a sudden bwava mu ssomero abantu tebaddamu kufuula ng'ayimba. Tebaddamu kumpulira naye nalina essuubi nti bajja kuddamu nga wayise ebiseera baakumalamu amaanyi abazadde nga ebyokuyimba tebabyagala nnyo bino ebyensi. Kati okuyimba first of all kwafuuka kwa ssente nga naayogera obwogezi ayitawo. Ab'amaloboozi bangi bali eyo nga nze nga teri abamanyi lwakuba nti nze nali nafuna omukisa nti bammanyaako we nasomeranga naye ssente zino zaaleetamuko obuzibu nti music atalimu ssente tatambula. So n'ekirala nali neeyongeddeyoko n'okusoma nga njagala mmalirize kyokka ate bwe nava mu ssomero nga mmaliriza n'enfumbirwa. Kati ndowooza osobola okulaba kufumbirwa kuzaala kukola ne binkwatamuko naye nga kati essaawa eno ekintu nakizeemu dda. Wakizeemu? Ogenda kiwulira. Wangi? Oyingira ddi kwa netuyimba naye mutindo gwagenda nga gweyongerako nga gweyongerako. Ani akuyingiza mu kwaya? Mwami Paul Saka yakuyita oba gwe weetwala? Baali mu practice. Otyo? Pulira eŋŋoma zibwatuka ate nga njagala amazina. Amangu ago. Baneze nga njagala amazina. Nze natuuka butuusi wali ne neesigama ekisenge ne nninda abazina bamalirize nze nnyingire. So kati bwe nayingira mwalimu trainer olwo nzijjukira mukyalo oyo bamuyita Madam Amina Namakula nga yantendekako eri ekibiri ng'amanyi ki kyendi. Era olwandaba naŋŋamba Nansamba come here ne bampaawo ekisenso nga kati bano balage kye mbadde ntegeeza era we natandikira. Oli mu senior 1? Senior 1 naye nga ndi wa tabbu. Nga mulimu n'aba senior 6, senior 5, senior 4, senior 3. Bagamba wa senior 1. Baali bakutendeka nenzo redde nali mutendeke. Bagamba wa senior bano jangu balage kye ŋŋamba. Jangu balage ki kye mbadde ntegeeza. Kuba yali abayigiriza kati jjukira abo baali bakutandikira ku step esooka. Footwork biki. Nenzo redde ebyo byonna nali mbimanyi. Olw'essomero liri gye nava. Kuba nze nali mutendeke. Oba waamu? Nemba waamu awo okuganja we kwatandikira kwe mbadde njogerako.
mu nnyimba zoyimba oyimba ddoboozi ki? Nyimba amalobooza nyimba gonna soprano alto ne tenor njiyimba ndi mbiseera bya ddembe nga tambuga besi oyimba nedda besi y'abasajja tene mukyala ayimba besi sya vinkanga tuyimbira wano besi netugamba onnange muwulira nti besi naye teba besi besi etuulira ddala ssebo etuulira ddala y'abasajja. Singa omuntu aba akugambye omanyi abatulaba abo n'abavubuka abayimba ensangi zino osanga n'omuyimbi ow'ettutumu n'omubuuza oyimba ddoboozi ki nga talimanyi ekyawukana n'omulembe gwammwe. Singa omuntu aba akugambye nti ng'okozesa olumu ku luyimba ze mwayimba otulage nga bw'ogamba nti emitima eyo besi ogundi osobola otunyonyolera amaloboozi ag'enjawulo tulageemu tukozese oli maaso moja oli maaso moji musota oli kabwejungira baffe oli manda gamenye embazi gegamwate ne gagizaawo. Eyo soprano. Okay. Kati bw'oyimba nti oli maaso moji musota oli kabwejungira baffe oli manda gamenye embazi gegamwate ne gagizaawo ye magulu nnyondo yeggulu ddene yoyo nantalinnya mu katebe. Kati ate yo alto. Okay. Kati tena abasajja be basinga ogiyimba tho bwaba omusajja taliwo oba osobola okugiyimba naye nsaba eyo nemegiyimba naye nga nsobola okugawula. Kati nekyo kati sooka tuyambeko. Rema ayimba ddoboozi ki? Kwega kisinziira ne ku luyimba ndowooza ki mweruli. Omuntu ng'alina eddoboozi ddenemuko tasobola yimba soprano. Olina okuba n'eddoboozi nga liri sharp okuyimba soprano ndowooza alto eno oba osobola ogiyimba kuba yerina okutuula nga bawulira besi ey'abasajja kati eno alto eba y'abakyala. Bino ebintu baali basomesanga ku ssomero nga music ono bamaso oba gwe mwennyini gwe wabeera nga mu studio n'ogenda mu maaso ng'okimasitalinga ng'okitegeera. Balina okubibasomesa. Mwe mwami Paul Saka yabasomesa amaloboozi ago okusobola okugawula. Ogawula kubeera naye awandiika nti eno soprano aba alto muyimbe bwe muti aba tena muyimbe bwe muti ne besi era naye aba agawudde. Naye ate bwe kitandika okuyingira mu bwongo oyimba buyimbi soprano wano n'engattamu tena oba n'engattamu alto. Mu baana b'olina oyinamu omwana omuyimbi? Abaana abo bakyali bato. Though waliwo abalaga interest nti baagala naye sinakitegeera bulungi. Bakimanyi nti wali star? Bamanyi. Bamanyi kuba olumu basobola okundaganga ku TV mu interviews ng'ezo. Mami wuuyo naye nga bamanyi. Ki ekisinga okukumalamu amaanyi mu nnyimba z'amasomero ky'otunuulira ku TV ennaku zino naddala ku music w'amasomero? Music w'amasomero ennaku zino mulungi kyekisooka naye ekyokubiri amaloboozi gabulamu. Sinzira ffe we twasomera amaloboozi tebasooka kutendeka baana abo kumala bbanga. Abaana kasita babayigiriza oluyimba ne bakwata ebigambo nga babatwala mu studio. Naye nga ate amaloboozi gaba galina okusooka okuwawulwa galyoke gagende mu studio. Kati problem sina masomero gokka wabula n'abantu abalala awandikawo oluyimba eddakiika 3 nagenda mu studio mu ssaawa 2 eziddako oluyimba ne lufuluma mu nnaku 2. Nze kyensuubira nti tekyandibadde kituufu. Kuba oba oyina okusooka n'owawula eddoboozi eriba ligenda okufulumya oluyimba olwo. Oyina amasomero g'otandise okuyambako bannange ge muyambayambako eyo? Nze mbadde sirina. For now mbadde sirina naye nga abandi kwetaaze
nja kubayamba. Osobola okuyamba kuba nsiwa amasomero mangi agakulabe obudde buno naye nga gaali gamenti maybe osobola okugenda n'olongoosa mu kwaya zaabwe. Yeah, I can do that. Basobola yita ku nnamba ki? Enamba eri 0700 41 2696. Okay. Kwe basobola okuba nga bakufunira. Basobola okunfunira mba nsobola okuyambako n'okuterezaamu. Kuba ekituufu bayimba bagenda mu studio babikola byonna bateekamu sente naye amaloboozi. Buddo mwe nga ba ogiza abaaliyo mufuna kadde ky'okugenda okuinspiringa ku baana abayimba ensangi zino? Obudde butono kyenyinza kugamba. Obudde butono ennaku zino nga bwekubulidde embeera ey'okuba nti oyina abaana oyina emirimu so kati bizibuzibu. Naye nga wewabaawo ekiba kikutte oba nga kigaanye mba nsobola okusesetula oba okwadjustinga mu budde nembaako byenkwasaganya. Era nekitambula bulungi. Kisobola okutambula obulungi singa baba banneesize. Singa Mukama akugamba nti njagala kuzzaayoko emyaka nga 15 emabega, kaseera ki ke wandyagadde okuddamu okulaba ng'oli mu yunifoomu? Era akaseera kakuyimba tewali kirala. Akaseera omanyi kye bayita okuyimba abantu ne bakubira emizira kirina feeling gye kikuleetera ng'omuntu nga ne bw'otalya owulirira ddala nga okuse kyenyinza okugamba. Olunaku kiro otalyerabira lwe mwali ku mukolo gwe mwali muyimbyeko olunaku olwo ng'ogamba lwe lunaku lwesiryerabira nga nyambadde uniform nga nyimiridde ku stage ntaddeko katayi kaffe nga bwe twanyumanga mu naye ennaku ezo nga nnyingi. Kale tuweeyo olunaku lw'ogamba nti lwe lunaku. Ennaku ezo nnyingi zimu sizijjuka. Kale londamu ennaku ez'enjawulo. Ebiseera ebisinga twagenda nnyo ku mikolo egyo egya Ssaabasajja. Oluusi nga ne bw'aba taliiwo nga tugenda ku mikolo nga be bategesi. Kuba Mwami Ssaaka yayiyanga ennyimba ezituukira ku mukolo ogwo gwennyini gwe baba bamuyitiddeko. Naye ng'era emikolo egyasinganga okunzizaamu amaanyi n'essuubi gyegyo gya Ssaabasajja. Naye waliwo n'olunaku ng'ovudde ku mbeera eno ey'Omwami Ssaaka twabanga ne competitions ku national level. Nze nasinga ba vocalists bonna mu Uganda. Omwaka ogwo gwali gwa 2023. Buddo omufuluma 2 emeka? Nze nafuluma 2025. Maama. Ffe nga tuli mu primary tukyakakalabya batukuba namba by namba. Biro 50. Nga bakyatukuba biro 50. Kale nga tumaliriza bigambo ki bye wandyagadde ogamba abatulaba? Abatulaba bambi. Tuvuddeyo ffenna ba OGs ne ba OBs abava mu masomero ag'enjawulo Mwami Ssaaka gye yali atendese n'okuyiyiza ennyimba ze. Buddo SS, St. Bali ku Ddembe Kisoga, Mitala Maria, amasomero kwegamba agaatutumuka olw'ennyimba za Mr. Ssaaka. Tubasaba bambi. Ba OGs abali eyo wadde temwali bayimbi mujje muwagire Mwami Ssaaka. Ne abanyumirwa. Kubanga ekituufu ennyimba zonna zaali inspiring. Nga ne woba toyagala kuwuliriza music owaayo obudde wakirina owuliriza message eki mu luyimba. Naye nga 11 Juni gwe mwezi gwe tugenda okutandika sinki mujje ku Serena Hall, Victoria Hall, Serena Hotel, Victoria Hall. Abayizi 5,000, abakulu 10,000, tebo ab'amasomero mujje. Miliyoni 2 naye ab'amasomero ba students ennyimba zino zibakwatako. Bannange mujje muwagire Mr. Ssaaka naffe tugenda kubaayo tugenda kubayimbira. Yesaawa tukomewo mugenda saabu Kati? Nedda. Muyambale uniform? Tukuze. Okay.
tukuze naye tugenda kubalaga ebyabakulu bye bakola. Okay. Abakulu batya bayimba batya. N'abaana be Buddo bagenda beerayo. Bagenda kubeerawo era ngenda kuba omulembe Omutebi nga ndi nabo. Wow. Kale awo wennyini saagala kubanga ate nsukkawo ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu Hogan kwali bulungi nnyo ku kamera okubanga ensonga zonna tuzikutuusaako bulungi nnyo Sharifu waali bulungi nnyo kale n'olw'ensonga eyo katufunyage n'abafunira abaana bano bonna abaaliwo kati nga abakyala bakulu omu ku omu tova ku mukutu CRUZ exclusive tokomawo. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.